waliwo information gye twafulumiza olunaku lw'eggulo ekwatagana ku president wa Burkina Faso agenda okujja mu Uganda. Twamubuulidde ebyaffe. Njagala okwebaza abantu abali mu USA ne mu nsi ez'enjawulo nga muli kumpi ne embassy za Burkina Faso mwabatuusizaako information eno ku embassies ez'enjawulo. Information nagifunye confirmed kubanga mukama atuwadde nga tuli ku kyalo kimu ekinene oba ekitono global village ffenna nga omuntu kintu kyonna kyaba yagadde asobola okukifuna. Mujjukira no bwe twastorminga gavumenti ya Namibia nesesema kabaka waffe. So Traore mu mugambe bw'abeera nga teyasoma byafaayo by'ekitundu kyewaffe mu East Africa nga tamanyi Museveni yaani, ono ye Museveni. Senga Museveni abeera afunye Traore n'amutta, Traore talowooza nti Museveni ye president gw'anaaba asoose okutta. Era Traore bw'aba alowooza nti ye tebasobola kumuttira yeeyo, njagala mumuwe abakulembeze bano bonna abanoonyerezeeko. Museveni alina abakulembeze abawera 7 mu ttaka. Okimanyi nti Museveni alina abakulembeze ba president abawera 7 abali mu ttaka. Kati Traore ebyo byatambula ne uniform byebyo nga yeefuula owakabi. Takuba ku simu yange. Magufuli yagenda okuba ku simu yange nga afudde. Traore mu mugambe ebintu bino. Habyarimana yali sitting president. Asome ku musajja gwe bayita Habyarimana n'omusajja gwe bayita Ndabyamira owa Burundi. Si babiri. Museveni ye yabatta. Museveni ye yali amu Gaddafi olukwe. Abo basatu. Magufuli ye yamutta. Nkurunziza wa Burundi ye yamutta. Abo bameka si batano. Garango wa Southern Sudan ye yamutta. Owo 7 Laurent Kabila Senior. Kati Traore bw'aba alimu amagezi atandika okunoonyereza ku bantu abo 7 baafa batya. Ebyaddala bw'aba alemereddwa y'okunoonyereza asabe FBI oba Scotland Gundi, simanyi Scotland Yard, bamuwe ripooti entuufu ez'abantu abo azisomeko. Habyarimana of Rwanda, Ndabyamira owa Burundi bafira mu nnyonyi emu. Gaddafi ye yamulyamu olukwe. Nkurunziza owa Burundi abo si batano. Magufuli, Garanga owa Southern Sudan ne Laurent Kabila owa Congo. Kati oyo omulenzi waba awulira nga amalala gamuwala, ng'awulira amalala gamuwala bulungi nnyo ng'asobola, bw'aba manyi nti ajja kujja e Uganda afe n'akasajja kano akatukubira taikondo mu bulago, akakuba ettayi mu bulago kafe yatambule, tujja mu protecting ajje ewaka akakuba akatte. Bwe kaba kalina kye kamugamba yakakyaze ko kagende Burkina Faso akakwatire eyo akasibire ye Burkina Faso takatuwa. Bwakakwata akateke mu kkomera lyeyo ffe tumuwagira akasibire eyo. Mugambe Traore bw'abanga Museveni awulira ayagala nnyo obugenyi ne Traore yagende Burkina Faso. Bw'aba aganye amanye nti abakulembeze 7 bali mu ttaka lwa Museveni nga yabasse. Neyo nayo nvuddeyo. Byabakama atugambye bwe tuba tuli mu bwangu nnyo bo tebalina ssente zirayiza Nalukoola. Bwe tuba tuli mu bwangu agende ku kavule ewa Nuupu bo bamulayize. Bannange njagala kwebaza Katonda. Eyo ye Electoral Commission egera okutegeka 2021 si yeyo, I mean 2026 si yeyo. Nze njagala kwebaza Mukama olwa byonna. Ekyo nkyebaliza Mukama
tetwalina opposition. Senga yabadde wa FDC nga ye yalidde nga ye yalangiridde senga yalayidde dda n'ekigatto kye dda. Bino bitegeeza ki? Tugenda mu kigambo. First of all, Nalukoola talina kyemugoba. Emikisa 99 ku buli 100 Nalukoola alina chance ezikulembera constituency eyo emyaka 20 tukam oba 3 kubanga Latifu Ssebaggala yagikulembera okuva 2021 mpaka 2021 myaka 20 nga mulimu MP ogu Latifu Ssebaggala. Segirinya ye yamujjawo. Kati Nalukoola alina chance okukulembera constituency eyo okuva 2 nze sagala alayire naye ajja kulayira 2026 nga Museveni yavaako dda. Nalukoola ayinza okukulembera okuva 2026 n'agenda paka 2036 n'agenda paka 2046 nga wali mulamu. Museveni onoobaawo okakasa tubeetinge. Tewali kitugoba yadde naaka. Ffe twayagala kubalaga true. Twayagala kubalaga muzannyo gwa Museveni ne opposition enkadde ebaddewo kuba tekibangawo mu opposition zonna. Gumbyaani bonna waliwo by elections zetu baddemu ng'abeefudisi bwe bazirya baba byabakama abatannabalangirira ng'eno mu palamenti balayidde nga mu gazeti bayingidde dda. Kale waliwo information gye twafulumizza olunaku lw'eggulo ekwatagana ku president wa Burkina Faso agenda okujja mu Uganda. Twamubuulidde